Muhammad Segirinya kati omugenzi wafiiridde yabadde omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North bw'omwogerako omuntu talema kujjukira ebyo by'azaakola naddala nga yeekalakaasa olw'ebintu ebiba tebigenze bulungi mu ggwanga naddala eri abantu baakiikirira. Mu 2016 Segirinya bannakawempe North baamwesiga era ne bamulonda ku bwa Lord Councillor. Obulu bungi nnyo nagenze embyafaayo nga candidate akyasoose okuwangula each and every polling station mu ggwanga Uganda buli emu n'egiwangula n'empangulira incumbent walondera ne mukyala we teyamuwadde akalulu yakawadde nze era nkubiddeko mukyala we nanga ndi Segirinya nange nakawadde ggwe. Kati ku lunaku lw'okulayira ng'agenda ku City Hall akakiiko k'ebyokulonda kaali kalagidde abayiseemu bonna okutambula n'abantu 6 bokka. Ono yateekateeka Namungi w'omuntu okumuwerekera nga bw'awera nti ye yalondeddwa bantu. Nalondebwa abantu 1,000 n'ekitundu. Nsazeewo ku City Hall ngende n'abantu 1,000 kubanga siyinza kugenda n'abantu 6 bano nga bwe baatugamba ng'ate nalondebwa abantu kakati abantu oyinza obbaleka wano gwe n'ogamba nti gweogenze kulayira wekka mu kimpo kompuku. Bano bonna yabawa ebipande ebiriko ebifaananyi bye ne babyetimba ku mibiri wamu ne ku bidduka. Segirinya yarayiranga bwe yali ow'okufaafaagana ne yali nankulu wa Kampala ebiseera ebyo Jennifer Musisi olw'okusindiikiriza bodaboda okuva mu Kampala. Ate mpera mukyala Jennifer Musisi yagambye ajasindiikiriza bodaboda azijje mu Kampala ekyo kikafuuwe nga Segirinya wendi. Bodaboda mu Kampala nga Segirinya wendi zigenda kola kinnawadda. Teri abasindiikiriza. Waliwo n'ebintu ebirala ono byategeeza nti bye yali ow'okusookerako. Emyala girina okukolebwa twagala amazzi gabe nga gatambula abantu bange nga tebanyigirizibwa naye bino ebyokuddira amataba gabonyabonya abantu nga nze Segirinya wendi sisobola kubikkiriza. Wano era we yategeereza nga beera agenda okumenya ekkomera eruzira ajeyo Dr. Kizza Besigye eyali omusibe mu kiseera ekyo. Era tujja kwekunga bwetu tugende eruzira naye akatimba simanyi nti kanaasigalawo akeeruzira ako bwe tunaaba tugenze nga tugenda mujjayo n'amaanyi. Bw'atyo yessa mu ddene ng'akulembeddwa bodaboda ng'eno bwe yeewanise ku mmotoka kika kya Ipsam waggulu ng'eno bw'awuubira ku balonzi be n'abantu abalala okwolekera City Hall. Mu mwaka gwe gumu ogwa 2016 ono ng'ali wamu ne munne Alan Sewanyana balabibwako nga bagula ebintu mu supermarket okukyalira Dr. Kizza Besigye mu kkomera eruzira gye yali aggaliddwa. Segirinya yategeeza nga beerayagala n'okumugulya eddagala ly'ebiku ssaako n'enkukunyi kubanga byali bijjudde mu kkomera eruzira nga bimalako Besigye emirembe. Bomba tuzze naye eddagala tuzze nalyo era tulese tulagidde abasibe wano abasirikale okufuuyira ebikumbu wangu ddala kubanga pulezidenti w'abantu talina kulumwa ku kiku. Ate mu 2017 Segirinya ajjukirwa bwe yakuba endiri ku Paalamenti mu kwekalakaasa kwe yalimu olwa Uganda abali basibiddwa mu mawanga ga Buwarabu kyokka nga gavumenti yeesuliddeyo gwa naggamba. Ekitulese wano tuze kusula wano mu Paalamenti nga tulaga solidarity eri baganda baffe abaasibwa mu United Arab Emirates abawera 6 nene speaker yini tafuddeeyo kulanga abaana bano bafiibwako naye tusazeewo tusule wano okutuusa ng'ensonga eno ekoleddwako bwe nagenda ku fulo ya Paalamenti awo tujja kuvaawo. Bano bakungujja n'ebikunta byabwe ekiwejjowejjo nga batuuse ku mulyango gwa Paalamenti ne babikuba awo. Wano poliisi we basanga ne bayoola era wano akanyolagano we kaatandikira. I'm your boss. Why don't you respect me? Do you know the procedures? Mu mwaka gwe gumu gwa 2017 ono yalabako mu kaweefube ow'okuteekesa kaweefube wa Dr. Kizza Besigye ow'okwesiba obuweera obumyufu ku mitwe eyatuumibwa Red Ribbon Campaign ow'okuwakanya okukyusa akawaayiro ka ssemateeka w'eggwanga okukyusa emyaka gy'omukulembeze w'eggwanga kw'alina okuwummulira kiyite age limit. Twaleese nnyingi tulese loole namba eya liboni ne poliisi tugenda gisiba liboni. Batambulanga ku kkubo nga bwe bazigabira abantu. Liboni terigikwatako. Segirinya ngali wamu ne banne abalala baliko wa poliisi gwe bavumbiikiriza ne baagala okumusiba akawero kano ku mutwe. Kino tekyabamalira batandika n'okumukuba olube. Poliisi yayingirawo mu kiseera ekyo n'etandika okugobagana nabo babuuka emyala ko n'okweta obusonda mu nzigotta okwewala abasirikale okubakwata.
nga bamaze okubabulako Ssegirinya ategeeza nga poliisi bw'eri ennafu ennyo ng'ayagala bamuwa omulimu agitendeke. Balafu nnyo tebalya mmere olaba abasajja abatulayininga balemedde okuba Ssegirinya atali tuleyininga kitegeeza Ssegirinya azanyira otulayininga poliisi emisiri. Ne mu kiseera ekyo era omubaka wa Arua Municipality Ibrahim Abiriga kati omugenzi we yafukira ku kkubo Ssegirinya yeekalakaasa wamu ne banne mu kuwakanya ekikolwa kino. Poliisi yamukwata era ne muwalawala okumulinyisa kabangali kyokka ne yeerema ekyagiwaliriza okumusitula mu bbanga. Nga bamutuusizza ku mmotoka ono yayagala okubeesimattula kadduke wano kali katobagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okutuusa lwe bamukasuka wansi wa kabangali gye yasinziiranga okuweereza poliisi ebisongovu. Era n'olunaku lwe yeetikka TV okugitwala ku kkooti enkulu mu kuwakanya ekyokuteeka omusolo ku TV bwe zaali ziva mu analogo okudda ku digito kizibu okuva ku mitima gy'abantu. Mu nteekateeka zino zonna Ssegirinya yalabwako nga yeetala nga bw'ateekateeka TV ze n'abagenda okuzeetikka. Kyabulyaza amaanyi nti abantu bakyalaba bintu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olw'okuba nti TV zaavaako so tetuyinza kulinda mbeera bwetyo kugenda mu maaso ffe Bassegirinya nga tutunula. Twagamba nti loko channels zibeere za bwereere. Olwali okugyebagajja poliisi n'eyingirawo bwetyo n'egimutikkula era ne muwalawala ekiwejjowejjo ku kabangali yaayo. Era ne TV ze zirayagala okwekalakaasa nazo poliisi yamutikka nazo ne boolekera CPS mu Kampala ng'eno bw'awuubira ku bantu. Ebinyumizibwa n'ebijjukirwa ku mugenzi Muhammad Ssegirinya tebiggwa malojja. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.